gavumenti etandise okuggyayo bannayuganda abali mu ggwanga lya South Sudan abakwatiddwayo olutalo. Minisita avunaanyizibwa ku by'obusuubuzi n'amakolero Amelia Kyambadde ategeezezza nga bwe waliwo enteekateeka nnamutayiika ey'okutaasa abantu abaliyo naddala abo abagenda okusobola. N'okutuusa essaawa ya kaakati emmundu ekyaseka obuteddiza mu ggwanga lya South Sudan ng'era abantu bakyattibwa nga n'abaddukayo badduka. Mu kiseera kino gavumenti ya Uganda emaliriza enteekateeka ey'okutaasa bannayuganda. Minisita avunaanyizibwa ku by'obusuubuzi n'amakolero Amelia Kyambadde ategeezezza ng'olwaleero bwe bagenda okuggyayo abantu naddala abo abagenda okusuubulirayo. Ejje ligenda clearingawo bayingizeeyo biroole 30 bagenda kutandika ne loole 30 zigende nga ziyingira munda zigezeeko okulaba nti zijjayo abantu zitaasa abantu baffe gye bali. Bannayuganda abali okumpi n'ekibuga Juba naddala mu kabuga ka Nistu be basoose okulya empanga era amagye gaweereddwa ebiragiro okutaasa abantu bonna abaliyo. Wabula Amelia Kyambadde alaze obwennyamivu olw'entalo za South Sudan gye zifiirizaamu bannayuganda. Nga minisita w'ebyobusuubuzi mpulira ng'ennaku enzita kubanga buli kintu kyonna kati tuzze ebyobusuubuzi byonna ebyenfuna tuzze emabega emirundi mingi nnyo. Sudan ebadde yaffe nnyo. Bannayuganda abakolera South Sudan abasinga basuubuzi ng'era balinayo amaduuka, emidaala, amasomero, amalwaliro n'ebintu ebirala bingi. Kyokka Minisita Amelia Kyambadde agamba nti gavumenti ya Uganda terina busobozi bukuuma mali ya buli muntu. Kasake tutaasa abantu baffe bizinensi ezo tetuyinza kubanga ate n'amagye gaffe tegakyali kwega kizibu singa kyalinga luli wezibanga nnene naye kati kizibu katutaasa abantu. Okuva South Sudan bwe yafuna obwetwaze ezzeerwanira obukulembeze naddala wakati wa Pulezidenti General Salva Kiir n'omumyuka we Dr. Riek Machar. Grace Nantale Kakoza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.